What does obunabbi mean? Maama Fiina. Okulagula. Ku balongo. Nti yabaloota. Alo ekintu kyangamba. Abakyala, I'm not speaking about Maama Fiina, but in that context. Mubagenanga mu basawo okweraguza oba oluzaalo lubuze. Mu omusawo mugambe eddagala liri kuno. Of course, bweriba. Kweribeera. Mweyavangayo miranga myereere. Naye wantu mwana yamalizanga wa musawo. Anti ng'eddagala yalisiize kuno. Of course eddagala munda liringira na mpiso. Kakati sokotu. Mulembe gwa kanula muganda wange. Eddagala ko hata mutakyawonya. Kanula. Oba titse empisa kam. Sokotu obunabbi obwo ne basaalo ngone nalo nga bava mu ddwaliro. Naye obunabbi bufuusa obunabbi. Ata mungalo bwoti. Kuteekako ekisa kya Katonda. Amiina. Njagala ffenna abali mu kamera wano mu ntunuulire. Bwe mba nga ndoota mpewo, Katonda anzijulire aleme kumpa bulamu. Bwe mba nga SB4 ntaddewo obukadde bwange 10 ago. Ani waali? Omulese ewaka? Ewaka. Era waka naye mulwadde mu ntunudde mu kamera muno. Omwaka ogujja we tutakuyita saalo. Wallahi. Kitwala. SB4 emala emyezi 2 nga sinna kuyita saalo ng'omala busawo. Mala busawo muleete abamunsumika bafawunda b'ekibiina emyaka gye bwe obanga omwaka gujja n'otuka January nga toli saalo ng'omala busawo. Naye erinnya eryo waliwo n'alabatalo dimpiti eyo gye tuvugira Katonda. Saalongo. Obamba fawuneeroza nsani bba Saalongo. Amazima ga Katonda kati enfunda ezo ate nkirootedde Dubai. Tebeeza omuntu wona abeera mu mazaalibwa ago oli mu ssanyu weeyagala onyumirwa. Nrota Saalongo. Kati mba kulengera bwekyo. Kati mpita Saalongo. Tuli ku lyato kati mpita SB4 kati omukyala nga neddo SB4 Saalongo. Okuba n'olwayo gwe Saalongo. Tuddemu kati program kati oyina kukozesa sinze SB4 kozesa Saalongo SB4. Saalongo Sebunya SB4 nsanyiza okulaba wano lwayo. Saalongo balina okuhannaye. Balina enneeyisa ey'enjawulo togisobola. Kitwala mu linnya lya Yesu. Nejja biyiga. Amazima ga Katonda mbalayira abalabi b'SB4 media. Bwe mba nga ndoota mpewo ndi mukazi nasamira natuuzibwa nasibwa enkanamu mmanyi okwawula. Three weeks later, be balongo bano betulabako. Kati kambuuzeemu. None ebyokuddamu nina bitono. Ojja biddamu gwaleeta emboozi wano ng'ebyabalala obiddamu. Maama Fiina aloota ali Dubai wano ku birthday we bambalidde ebitengi ku mazzi. Kye Dubai ekyebugumu ekyo kimukuba. Naye ate omuntu gwe nsinze okwagala wano ye Saalongo SB4. Ye kaleeta mawulire n'agamba Maama Fiina tusuubira balongo. Ekyo kijjeewa. Ale yefudde ali surprised. Mbuuza ekyo kati gwe kyoyogera okijjawa. Okijja mu video gye tuzannye oba. Nkijja mu video ekyo kirabwa n'ayonka. Maama Fiina akomawo e Dubai. SB4 gy'amugamba tugenda tukola scan ne ani. N'omukyala tusuubira balongo. Otawulidde mu video. Ani kyogamba Maama Fiina ati kitegeera ani ali kumpi awuzi wano weeks 3 after. Yakitegeera Dubai. Ategeera ddi nti ani ali lubuto. Da. Ebbanga olubuto gye luba lyamaze nalwo. Empewo zaali ziri luddawo mugamba nti munnange. Zaali zimulinda ku birthday. Steven kyatukola. Mwabaleka business kale. Tusiga tukulisayo wa Saalongo ne Naalongo mukuliko eyo. N'abalaguzi. Tusigali wano. Ane Naalongo uyo tumulina yembeera mutukola ki. Na SB4 script mulieza bwe banaye sente kyafuuse eki
sente buli omwana onya walya ku sente balendo nga mukyali mu kugaliga egundi kenzo mujja nyigira Uganda eno ne Museveni mumunyigire naye akano ne Museveni anonya kufuna ku bilioni 13 Zimbabwe mujja nyiga buli mumunyigire buli omwana eno anonya kati ngeri jala ku bilioni 13 onzijukiza mbu walingayo ba HR ba companies ezimu nzija ne submitting empapula zange n'ezizo n'ezooli olina HR okusinza ku musaala gw'onoofuna ayinza okugamba bagera kwa milioni 10 mpaako 5 babikola naawe ebyo babikola so the HR here also wants some okutandika obulamu obumanyi n'okola omwaka mulamba ng'omusaala gw'okugabana n'omuntu omu ali mu kundi atudde nane nfuna yabiŋŋambe ebyo kisinzira mune agreement gye wakola ne bw'olinsanganga ndi ku kisenge takuyambanga kakutumanyira manyira kakati ne HR wanayagala ujenze kwe ne HR enzo bayagala ku bilioni 13 kakali wekibiina ekipya kinawulidde eky'abamawulire kyawukanira kwejawo